Mu bulamu bw'ensi eno waliwo emyoyo mingi, ntera nnyo okuwulira ntulwanyisa omwoyo gwa kino, naye waliwo omwoyo omubi gwe simanyi oba gwampuliriza wali ogwefumiitirizaako, ate nga buli muntu ali mu nsi eno gumulondoola, naddala oyo agezaako okuwaguza okubaako eddaala eddala lyatuukako. Omwoyo ogwo gwe mwoyo gwa ekyo nze nandikifunye, nze nandibadde oyo, nze nanditudde oyo waatudde, nze nandigenze oyo waagenze, nze nandirondeddwa mu kifo ky'oyo kyalondeddwamu, nze nandiyitiddwa oyo waayitiddwa. Muganda wange, abantu bangi mubiraba ne mubibuusa amaaso, naye waliwo abantu abatambuliramu omwoyo ogw'obutakkiriza nti buli muntu alina akaseera ak'okushayininga, ng'omuntu buli lwalaba omuntu yenna omulala awaguza anyiiga, buli lwalaba omuntu mubeera mu bizinensi nga mulyoke, wabula omuguzi bw'ajja n'akyama ku dduuka lyo kiri nga kimwambala nti oyo nze nandimuguzizza. Lwaki oyo yamuguzizza ssente mmeka? Kale nze nandimuguzizza. To the extent nti n'abamu bateega bakilayanti bammwe ng'afulumya edduuka oba ng'afulumya ewamuguzizza, n'amubuuza ekyo bakiguzizza ku mmeka, nti bakinguzizza ku zino bakusedde. Kale nze singa wazze wange nandikikuwadde ku zino. Omwoyo ogwo ogutakkiriza nti buli muntu asobola okushayininga, omwoyo ogutakkiriza nti buli muntu alina momenti ye ey'okushayininga gwambadde abantu bangi. Guli mu b'emikwano, guli mu ba workmates, guli mu ba family members, oli n'abeera guli ne ku byalo, oli n'atuusa emmotoka gwe n'olaba nga gwe wandibadde ogireeta, oli ne bagamba nti yabadde appointed ku kifo bwe kiti noga nti sha kijja kitya, ekyo nze nandikibaddeko. Oluuka n'akaseera ng'olina ne reasons enzigumivu lwaki gwe wandibadde, era ng'abantu bagamba nti oyo tasobola kubeera manager, ekyo ekifo nze nandikibadde lwaki, oyo yaakajja, nze namuleeta, oyo nze namuyigiriza emirimu gy'akola, oyo gw'olaba alina diploma nze nyina degree, oyo gw'olaba alina degree nze nyina masters. Nga munnange ebiboozi bye bw'obinnyonnyola ensi esobola okubikkiriza, okuggyako oyo alina okukkiriza nti buli muntu Mukama asobola omulonda n'amusukkulumya mu abo ababadde abasukkulumu gy'ali. Muganda wange, mwanyinaze, lwaki ozimba omutima olw'ebyo abalala bye babeera bafunye nga tonnabifuna? Lwaki obudde bw'omala ng'ozimba omutima olw'ebyo ebifuniddwa abalala by'otannafuna? Lwaki tobumala nga weegayirira Katonda nti Mukama nange nsitula nga bwe wasitudde gundi? Abantu bano babeera bakkakkamu nga tolina kye waabadde, babeera bakkakkamu nga tolina we waatuuse, tebakulinaako buzibu ng'okyalinga bo, not until nga Mukama akusitudde n'olyoka olaba enfuufu bw'esituka, era nga balina n'obujulizi nti ekyo ky'oli tewandikibadde. N'abamu bawalirizibwa okuleeta ebyafaayo bya famire zammwe, n'aggamba oyo gw'olaba n'omubuuze nze mumanyi, oyo bazadde be bajjanga bapakasi, mugende ekyawagoonya mubuuze wa muzeeyifulu gy'ensi yo, abo bajjanga bapakazi, mubabuuze muzeeyi Kabeera mumumanyi, naye nga mu byonna aleeta obujulizi obukulaga nti tokwalifayinga, yakwalifayinga. Abantu balowooza nti olw'okuba baatusooka okusinga balina okutusinga ebbanga lyonna. Abantu balowooza nti olw'okuba baatusooka okubaako we batuuka be balina okutukulembera. Mu famire zammwe, mu famire zaffe, bakitammwe ne bassengammwe abaasinganga bazadde bammwe
baakula bakirowooza nti n'abaana baabwe balina okubasinga. Laba Mukama bw'akusitula n'akufuula emunyenye ya famire, obusungu ne busituka. Kyova oli asituka n'agamba nti oyo akifuna atya? Ogwa guyita omwoyo ogwa nze nandibadde ekyo, nze nandifunye ekyo. Oli n'alinnya bulinnya nnyonyi wano nga tonnagirinnya kiryoke okutuusa lw'ogirinya naga nti eyo nze nandigirinya, era n'awa n'ensonga lwaki si gwagwanya okuzirinnya. N'oggula edduuka ery'obusuubuzi nti eyo yandibadde aliggulawo, n'ofunako opportunity oba gavumenti nebaako akasente keekuwa, oli n'aleeta ensonga 100 lwaki si gwagwanya okuzifuna, lwaki yagwanya okuzifuna. Naye bw'obadde tonnazifuna takubaddeeko na buzibu, takubaddeeko na buzibu okutuusa Mukama lw'agambye nti naawe kankuweeyo omukisa gwo. Waliwo abantu nga bo baagala buli kaseera enzigi zaabwe ze zibala zibe enzigule, nga baagala buli kaseera amataala gaabwe ge gaba agaaka. Ewala mu mayumba g'abalala baagala kulaba bizikiza na bibululu. Bwe balengerayo akataala akalala akaasa emitala bajja kudduka babuuze ani oyo akakumye. Wano ffe tulina okuba nga twakafeka. Omwoyo gwa nze nina okubeera ekyo. Nzikiriza nti buli omu obiraba biri mu bizinesi, omuntu takuyinaako buzibu nga tonnatandika kutunda, naye situka agenda tandika okuwa obujulizi nga bwe yakulaba kuva ng'oli muowino, era agenda tandika okukakasa abantu nti ekyo ky'oli si gwe wandikibadde, ye yandikibadde kubanga ye yakuleeta. Muganda wange, tosobola kulwanyisa nteekateeka za Mukama. Era njagala okugamba nti ensonga lwaki omuntu oyo gw'olowooza nti yandibadde mabegawo, lwaki akuli mu maaso, gwegwo omwoyo gw'olina ogw'effutwa, omwoyo gw'olina ogw'obutakkiriza nti buli muntu alina akaseera ke. Waliwo abantu Katonda be yayazika akaseera kaabwe ak'okushayininga ne balowooza nti be bagenda okubeera emunnyenye y'ensi eno buli kaseera, era nga banyiiga okulaba omulala avuddeyo okushayininga. Si bwe kyandibadde. Muganda wange, kakkana, omwoyo ogwo mubi, gugenda kukusiba mu buzibu, gugenda kukusiba mu butawangula, kubanga abantu bonna abaliko we batuuse we bandibeebuulizaako nti muganda wange kibadde kitya, nange nandyagadde okukola akantu ako kakoze otya. Ky'okulembeza kubawalana. Abaana b'oku kyalo abasituka be wandigambye nti muganda wammwe ono bwe mwakula ali wano mumuyambye mutya, ekyamaanyi kyokola kubakkatira, kubawalana. Mujjawo amaanyi agagenda mu malogo, musiranye abo ababasinga okusinga okgenda mu malogo okulaba nga abo abasawo be mwesiga babayamba okukola ennyo okusukka ababasinga. Okimanyi nti waliwo abantu abatuuka ku ssali bayita ffenna tukifiirwe, ffenna tukifiirwe. Be bagamba nti bagalinnya gye gava, oba naye tasenye etsoke kasita naawe togasenye, oba naye tatunze itizoke kasita naawe totunze. Oli n'atuuka ne ku sseeriteega kilayanti wo n'amubuuza baakuguziza mmeka, baakubbye, ye ebbeeyi ye gy'atunda mu kaseera ako yeeba entuufu, gwe gy'otunze olugoye banno obabba, ezizo ebbeeyi yaazo yentuufu, eyiyo nkyamu. Nedda, si bwe gwandibadde, si bwe gwandibadde. Tusanyukire twanirize abo Mukama baasitudde, Mukama baawadde eddaala. Waggulu eyo tubagambe muganda wange oyogayoga, nange awo wali njagalawo, agamba ojja kutuukawo bro, ate nga amazima ojja kutuukawo.
naye onaatuukawo otya nga neyandikulangirideko obunabbi mukama gw'asitudde ate oli mu musika omuzza wansi. Amaanyi n'ensimbi n'obuyiiya bwe wandikozesezza okuwalampa otuuka oyo gwe weegomba waali, amaanyi ago na buli kimu okikozesa ku musika adde wansi. Abantu abo mubalaba nnyo, bakola kyamaanyi okussa ku ttaka abo ababeera basituse, naye oluvannyuma lw'okubassa ku ttaka ate nabo tebasituka, kubanga bo baliwo kulinda buli ajjayo omutwe gwe bakkatira nga badda ku wulinzi nga balengera akaala akashayininze nga nako bakasika mu buli kitongole, oba bayimbi, oba maduuka, oba butale, oba mirimu, oba ku byeyo, oba mu famire, oba ku byalo. Abantu abo be bayita banze nnyina okufuna ekyo eva gye bali. Mukama abawa omukisa.